Nkubuzako omulungi ali kumpoza ABS television inti osibyatya mukwano kansubire oli bulungi amanya n'eddoboozi nalija Aisha era mbeerawo okutusako program yo ennungi program kalondoozi zezino essaawa yaazo buli lwa Sunday ssaawa 4 ez'ekiro mbeera ngikutusa kwano ku ABS television n'abenzi ab'ekika ekyenjawulo naye nga mukwano ate tutandise program yaffe ey'olunaku olwaleero mpozi njagala okujjukiza nga 26 November tuli ku Freedom City nga tulaunchinga ABS TV tubulabira okujja pichipichi ez'okuwangula ziri ezo 2 omukyala n'omwami tetusosola era emichomo ku mulyango ng'oyingira tukuwa omuchomo gwo n'oyingira ate nobeera nga oli musanyufu bulungi nnyo ddala naye nga program kalondoozi ey'olunaku olwaleero yanjawulo nnyo era nga bulijjo mbeera mbaleetera ebintu eby'enjawulo sibaleetera bintu byebimu naye nga mukwano program y'olunaku olwaleero mukyala ye complainant waffe era katuulire ebigambo by'omukyala ono tumanye ye kiki yali ayagala era program kalondoozi yamuyamba oba teyamuyamba tovaawo. Amannya gange nze Nakalembe Hilda nina emyaka 3 ndi mufumbo. Ensonga endeese ku ABS songa ya mwami wange awaka takyajja bulungi nga luli takyayogera bulungi aboggoka kale yensonga eyo endeese wano ku ABS TV nasanyuka nnyo nga program kalondoozi ennyambye mu nsonga eyo. Tetwali babi ebigambo by'omukyalo oyo nga mubiwulidde twalondoola bbaawe era ne tufuna amazima ge yali yeetaaga gembaleetedde olunaku olwaleero naye kankutwale mu investigations zaffe mukwano omanye gye byatandikira tuva ku program kalondoozi wano ku ABS TV. Hilda ogamba otya? Sina nnyo kyengamba nnyabo. Ojebaleko. Kaane nnyabo nawo ojebaleko. Yongeza ku ddoboozi kiki obuzibu? Obuzibu olina bingi ewaka kiki? Awash. Era tebibulayo. Tebibulayo. Ate nkulimbe tebibulayo. Eno omwana pozi tumulese wali ali fine. So tumweralikirako ali mu safe hands. Era niyo mbadde ntandise okumweralikira kuba esana mungi. Tomufaako mwana ali bulungi. Kakati ekikuleese ekikuyisiza kulaga investigation zaffe. Ebyentambula za bbaawo zonna nzirina bulungi nnyo jjukira bajja bwe wajjira nondopera omusango gwo kati nze nakola omulimu gwange. Yes, n'entambula za bbaawo tuziina zonna ebintu byonna bye mbadde mukola ewaka tubiina. Okay? Entambula za waka zonna nzirina, entambula za bbaawo ku mulimu nzirina, yonna gyatambulira ninayo. Ofuna kati njagala otunule wano eno wetegereze bulungi nnyo. Yes, tukola omulimu gwaffe gugwe era olwaleero guggwa. Ofuna tukola okulondoola kwaffe okunoonyereza kwaffe tutaddeyo spy camera zaffe mu nnyumba zikutte buli kimu ofuna bulungi okufuna obukakafu obwo twakulabakokko ng'oli awo oli mukoza bintu engeri gy'wali osiibye waka na mwana wo tukola ofuna. Yes. So kaseera kazibu nnyo nga tukola okunoonyereza kwaffe mu maka g'omukyalo ono eri complainant waffe era ndowooza omulaba awo olwo spy camera zaffe ezimu ku ze twateeka mu nnyumba y'omukyalo ono zikwata buli kimu. Omukyalo oyo eyali mufumbira eruddawo ng'ali mu kulongoosaako wakawe engeri gye yali takola yalina mwana waka ng'abaana basigadde basomera mu bisulo wabula twakola okunoonyereza kwaffe okwokulondoola omwami we era entambula z'omwami twaziraba okuva bwe yaviiranga ewaka n'okudda ku mulimu yonna gye yatambuliranga twafunayo bulungi nnyo era spy camera yaffe egyolabya ddala awo y'emu ku ze twateeka mu nnyumba y'omukyalo ono era awo ng'ayinkoza bintu alongoosaako waka atambuza mirimu gye. Okay. Oli mukoza bintu. Omwami najja nagamba agenda kukola
Ofuna era bwatyo nakwate kubo nogenda nakubuza nokubuza waliwo amata emmere ofuna ebyawaka okitegeera then oluvannyuma ennyo n'omuleetera nakusaba engatto ze n'ozimuleetera nagenda mirimu gye gwe nosigala ewaka ng'okola mirimu gyo ofuna era olulala twakulaba bulungi nnyo oli mu kulongosa garage. Omulimu gw'ono omukyala tegwali mwangu ddala anti buli wamu twateekawo cameras ate ekiri expensive nti ne mu garage twagenda ne tuteekayo camera. Omukyala ono gw'olabira ddala awo ng'ali mu kulongosa garage ejjawo ebibokisi ebyaliwo kw'ossa n'okakalabya ate emirimu emirala ejja waka. Twakulaba bulungi nnyo oli mu kulongosa garage ewakaawo kale kwegamba emirimu gya waka gye wali okola ofuna bwe mutigo emutambuza bulamu bwamwe mwali temutera kuyomba nti muyomba era awo tewabadde luyomba ofuna mwali temutera kuyomba kakati olunaku olumu nga sinagenda wala nnyo male okufunira ekifaananyi ky'omukyalo ono omumanyi omukyalo oyo birabuli tulabamanyi amaaso gagira ndaba ono ono muganda wange nzirako gwakubiri muganda ono yabiseera bye yakava ebweru muganda sistawo anzirako mama ne taata y'omu ono olunaku olumu kamera zaffe zikwata ewaka zifuna buli kimu ekyawaka omukyalo ono yajja era wamwelkaminga bulungi nnyo nga kiraga nti alina gyakola ki gyava okitegeera wamwelkaminga bulungi nnyo n'omwaniriza n'omugamba ku lwaki tewatukubidde simutukukime ku airport ekiraga nti ava bweru. Mu kaseera ako omukyalo ono yafuna omugenyi era ng'omugenyi yoyo ate gwatugambyeko nti sisita we yamwaniriza bulungi nnyo ddala era ng'alaga nti ayina gy'ava ava safaari. Bambi yasanyuka nnyo okulaba ku sisita we bw'ati namuwa ne haaga n'amwaniriza mu ngeri ey'essanyu empitirivu ennyo ddala era n'amugamba nti tulirako awo naye lwaki totukubidde kukima ku airport. era yali ayambalidde ddala bw'atyo n'omunenyako n'omubuuza ku lwaki tewagambye mulamu biki teyakukimye baawo onfuna nagamba sinnamulabako onfuna ekyo nekigendera awo okitegeera ekyo nekigendera awo naye ensonga lwaki nkubuuzizza omukyalo ono omuyita otya muganda wange ensonga yeno omukyalo ono tomwekengeramu wadde akatono era bw'ajja ewaka mukolagana bulungi nnyo tewali buzibu baawo ayogera naye bulungi mulamu bwe onfuna bulungi tewali buzibu bwonna kaakati nno olunaku olwo nga terunnabaawo olunaku olwo nga terunnabaawo twalondoola omwami wo omwami mu kumulondoola tugenda okulaba agenda ku airport netwebuuza afulumansi kiki tugenda okulaba agenda ku airport mu kukola okunoonyereza kwaffe nga tulondoola omwami ono omwami ogwo mulabidde masuuti awo atambula ali ku airport yebbawa complainant waffe era essaawa eyo yali ate atambudde ng'ajja ku airport wabula twali twebuuza kiki kyazze okukola twagenda maaso ffe n'okulondoola kwaffe omukyala gwe muva okulaba awo nga complainant waffe ayaniriza gwe baali banoonye ku airport wabula batambula mpola era yamwelkaminga bulungi nnyo n'essanyu eringi bw'obalaba eri mu bantu nga batambula empola omwami ono kyekyo kye yali azze ate okukima ku airport yali azze okukimako mukyalo ono mwana muwala ono muganda wa complainant waffe
n'omukyala gwe yasisinkana sisitawo mpulira ng'olunaku nga 3-4 emabega maama nsaba otunule wano saagala olowooze bingi nnyo era amaziga gakendeeze lwa nsonga tonnamanya kigenda mu maaso okiwulira tunula wano mukwano mukyala Hilda ayina omukyala oyo gwe era abantu bano batambula mpolampola nga beekutte ne ku mukono ng'olabye ddala nti balina essanyu ppitirivu nnyo. Omwami yali musanyufu nnyo okulaba mwana muwala ono naye engeri gye yali mulamu we munnange tekyalina makulu. Omwami asobola okubeera ng'akolagana ne mulamu we ng'ate abantu bano bobalabira ddala era bakwata ekkubo ne bafuluma airport mu mpolampola nga investigator waffe ajja abaketta bw'atyo ate naye tebaali babi bagenda ne bafuna ate cab gye bapangisa bwe batyo bafuna ku airport cars obwali awo kumpi ne bagenda ne bagipangisa basobole okweyongerayo badde waka bagende basanyuseemu ate maama w'abaana complainant gwe baali balese ewaka bwe batyo batambula mpolampola janakima era ne bapangisa takisi z'okuki ku airport. Abantu bano mu kubagoberera twalowooza omwami oba agenda kudda waka oba agenda kudda wabula baakyama ne bava ku main road ne babaako ate wala gye bakola ki gye bagenda naye ate kyewuunyisa baatuukira mu guest house. Abantu bano bava ku airport batuukira ate mu guest house tebatuukira waka ne twebuuza oba obudde bubagenzeeko oba balina gye balaga ewalala. Bayingira bulungi nnyo guest house ate ne basobole okugenda okuwumulamu engeri olugendo gye lwali oluwanvu oli omukyalo ono. So omukyalo ono nga tannatuuka ewaka baasooka genda wa guest house era baamalayo ku nnaku afuna bulungi baamalayo ennaku ne tubalabako nga bakola shopping ndozolaba mu supermarket bakola shopping yaabwe afuna bulungi mukwana. Era mu process eyo mwattu omukyalo ono ng'akomyewo mu Uganda ng'avudde mu nsi y'ebweru gye yali akolera Oman bakola shopping n'omwami ono era ne bashopping emigaati naye nga jjukira nti tannatuuka waka era omwami ono naye tannatuuka ku waka. Omukyala complainant tannamanya nti sister we yatuuse dda mu Uganda wabula ali eno ate ali mu kutambula nabbaawe. Bakola shopping yaabwe kati njagala ongoberere story omukyala yajja yekka naye yajja atya okujja yekka bakoze shopping supermarket balaga nti waliwo engeri egenda mu maaso. Sijja kulimba we bayingira lodge sirina kye nakwatayo nfuna nnyabo sirina kye nakwatayo olwo nga sinnabafuna access bulungi nfuna era ebyagenda mu maaso mu lodge saabimanya nfuna nnyabo bakoze shopping yaabwe bagenze ku mabiici naye nga olaba engeri gye balimu. Abantu bano mwattu tebaakoma okugenda mu supermarket tebaakoma kugenda mu lodge wabula bagendera ddala mu bifo ebyewala. Engeri gye baali entebe bagikozesanga ate opportunity okubeera nti beesanyusaamu munnange ng'engeri gye beekwatirira ng'engeri gye batambulamu ng'engeri gye banyumyamu ng'etiisa anti munnange omwami ono yalina mulamu we era kaseera ako ndowooza balaba bali ku beach bava mu mazzi bava mu kwesanyusaamu nkugambye essanyu lyali awo lingi nnyo ddala ddala nga bw'oliraba. Abantu bano ne bagenda maaso n'okucakala kwabwe ne bagenda maaso n'okupepeya kwabwe naye nga bambi mukazi watu complainant ali waka amanyi sister we akyali bweru amanyi sister we tali mu Uganda era ng'amanyi omwami oba yagenze mirimu oba yagenze mukyalo nze naawe era bwe batyo bagenda maaso n'okubambi n'okucakala kwabwe ne bapepeya mulaavu empitirivu ennyo sijja giyita
love lwansonga tetunnamanya nnyo ate kyali kigenda mu maaso wadde kyali kyantiisa nnyo ng'engeri gye bakwataganamu abantu bano ate yali ndala nnyo ng'esukka okubeera nti baali bamulamu namulamu era bwe batyo baacakalira ddala baabeerayo ebbanga eryaweera ddala nno ennaku nga 4-5 nga bali bonna bwe badda mu loogi bwe badda outing bwe baddawa nga tebannatuuka waka limu kale kwegamba tesanyusa nti oyinza okulowooza baagalana oba ki saagala okole conclusion nti baagalana lwa nsonga eno bamaliriza olwo ennaku zigenzigenzi ogwe ng'omanyi sisita we akyaliwa bweru kumbe mwali mu Uganda kwe kujja ewaka kati no labayo bwe baddayo mu guest house gye baali basulamu omukyala ye yasooka okukola ki okufuluma era kyevulaba ye yasooka otuuka ewaka era mu kaseera ako bwe bamaliriza okupepeya kwabwe omukyala munnange ne bakwata okuba ne bafuluma loogi n'omwami basobole okudda ewaka ki okufuluma era kyevulaba ye yasooka otuuka ewaka olunaku olwo yatuuka ewaka olyoka omugambe ku lwaki tebakukimye kumbe babadde babiri era kyatwewuunyisa nnyo okugamba nti sinnalaba ku mulamu onfuna kyatwewuunyisa nnyo okitegeera mukwano ekyoko labayo tonnamanya mazima gali mu kino Hilda tonnagamanya era gwe sinnagamanya kuba kati ntandise kuteebereza awulira tukola okulondoola kwaffe twebuuza lwaki kiri bwe kiti era kyakyewuunyo nnyo okubeera nti omukyalo ono muganda wo mutowo nfuna omukyala amaze okudda omunyumiza omwelukamize bulungi kulikayo munnange olugero lubadde luwanvu olw'ennyonyi tukyagendera ddala mu maaso ne programu yaffe kalondoozi mulabye gye twatandikidde okutuusa awo we tuli era tukyeyongerayo mu maaso mbakulisaayo nnyo mu bulango bwa bakama baffe obwo tukyagendera ddala mu maaso ne programu yaffe kalondoozi omukyala mulabye entambula za bbaawe gye zatandikidde omukyala mulabye naye entambula ze tetukoma kulondoola complaina suspect waffe habula ne complaina tumulondoola tumanye ye w'amazima eri omwagalwa we oba nedda alimba bya tu complain ngira oba nedda so program yaffe ekyagendera ddala maaso Bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakum alladhi khalaqakum Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je Sheikh Umaru omusomi weddua okuva Nansana Mastowa ku Ngabo stage. Gwe wenna ali eyo ng'olina obulwadde obukusumbu abujjanjabi mu malwaliro gano nagali buganya okuwona. Baakusindikira amajinni, baakubbako ebintu by'otunda tebitambula. Sebo oba nnyabo onoonya obufumbo buganyi oba gwe yabufuna butaataagana. Jangu otuukirire mu maka gange Nansana tojja kusigala nga bw'oli. Nkola buli lunaku ntandika saawa 2 nkoma saawa 10. Nkola ku ddiini zonna gwe tofaayo oba oli musiraamu oba toli musiraamu oli mulokole oli mukatuliki nkola ku ddiini zonna gwe jangu ontuukirire ombuulire ekizibu kyo nja kukusomera edduwa insha Allah ojja kuba bulungi. Katugende mu maaso ne programu yaffe ey'olunaku olwaleero olabe ate gye byaggwera. Tulaba omwami nga naye atuuka. Omwami mu kutuuka ofuna nayingira nnyo bulungi nnyo mu nnyumba ne yeefuula nti tannaba kulaba ku mulamu we. Ofuna yeefuula nti tannaba kulaba ku mulamu we najja bulungi nnyo nere n'amubuuza ku lwaki tewaŋŋambye kukima era naye n'amunenya naye ng'atejjukira babadde abo nebuza kabadde kyakali wano balina ke babala kiki bizinensi tebagala butayagala bawo tayagala ozimanye ofuna Lwali olwo nga n'omwami Semaka akomyewo ayingidde bulungi nnyo mu maka ge era yatuukira ku dayiningi wabula ng'engeri gye yeeyisaamu eragira ddala nti tewali munnange kigenda mu maaso talina kyamanyi nti oba yabaddeko ne mulamu we era omukyalo n'amutegeeza nti munnange mulamu yakomyewo bw'atyo n'amuyamba nako mukazi wattu alowooza ki alowooza nti oba bamulamu bamukwano nnyo era beeyaniriza bulungi nnyo n'amugamba lwaki tewankubidde essimu nejja nenkukimako
bako ne banyumyamukko nga naye bapretendinga balinganga ate abatannaba kwerabako wadde akatono nga oyinza okugamba nti tebannaba kwerabako era nebafukamira wansi asobole okubuuza mwattu ku mulamu we bwe batyo nga mukyala waffe talina kyamanyi era olunaku ne lugenda bwe lutyo okiwulira muganda nange olunaku ne lugenda bwe lutyo kakati bannaye simanyi omusajja oyo nga bannaye namusanga talina nakayina yadde nga tewali gwe kiki walabye awo oba kye baakoze bakunimba nti tannajja nga ate yajja dda gwe kiki baakoze ekyo nekitegeeza ki nti amwagala newunya kuli kirimba ekyo nekitegeeza nti amwagala obulimba obwo bwe neewuunya kati labayo obulimba Aisha bunyabo bw'obeera gwe nga gwe nze weetekeko mu ngatto zange nkitegeera era birowoozo biba bingi nnyo naye saagala okole conclusions kuba nze yakuyise okulaga omwami wo byakola onfuna nnyabo nkufuna kakati tunula wano tulondoola spy camera zaffe ez'omu nnyumba zifuna buli kimu olya mamange lumu wali oyina gyolaga gwe muganda wo n'omwami wo nfuna era gwe wasooka okufuluma omwami naddako muganda wo n'asigala emabega aggalewo ennyumba mu kaseera ako ng'olwo omuganda wa complainant waffe yali akomyewo anti okuva ebweru bambi complainant yali alina gy'alagako n'omwami we era bwe batyo ne batambula bulungi nnyo basobole okukwata ekkubo bafulume ng'omukyalo ono yeekaliza ddala nga oyinza okugamba tewali kigenda mu maaso naani na mulamu we era bw'atyo bali baakwata ekkubo bafulume basobole okweyongerayo omukyala munange asigale ewaka asobole okukola ye emirimu gy'awaka bwe bati bambi bakwate kubo bafulume beyongereyo naye baawo yagamba nti nina kye neerabidde waleti yange kangende nkole ki ngireete onfuna bwe yaddayo omwami ono kwe kutegeera nti ekyali kigenda mu maaso ekyahapeninga mu loogi ng'akimye omuwala ono ku airport ensonga eyabaleetera okulimba nti omuwala ono akyali bweru gye yali tali mu Uganda yali eno mu kugenda omwami yakomawo nazza mulamu we mu kasonda n'atandika ate okumunywegera era kwe kukizuula nti abantu bano kwe kukakasiza ddala nti abantu bano baali beeyagala wabula yali yeefudde nti alese waleti bambi mukazi wattu wajja anoonya omwami n'amutegeeza nga bwe yali alese waleti ng'olwo omukyalo ono asigadde wano yeekaza mu kwekaza ate okungi ennyo n'abalingiza nako ne bakwata kubo ne bagenda beeyagala muganda wo akola ki ayagala bbaawo bannange kino kituufu naye kizibu okukkiriza nedda nakubuuzizza omukyalo ono omuyito kya mu ntandika waŋŋambye yoyo yennyini kwendabiddeko ddala n'amaaso gange gennyini era yamuzza mu kasonda ng'awulira kimwokya ng'awulira bwe batuuka gye balaga kati nkole kiki kyeŋŋenda okukola owulira kiki kyeŋŋenda okukola kubanga ono omusajja sikyayinza kubeera naye yodde mu nnyumba ne tusharinga ruufu emu tekisoboka odidde ku muganda wange anzirako omulundi gwakubiri gwamudiddeko olwo omwana gwenkeera n'enzaala tamwebakeko anti aba mwana we oli si muganda wange oli si mwana we si musaayi gwe kizibu okukkiriza kuba nekino kyennyini mbadde sikisuubira nze sisobola kukola kintu ng'ekyo bannaye abasajja babaaki pulira bulijjo abakazi bagamba abasajja maama waabwe y'omu naye nze ndaba ng'ekizibu kyandiba ekituufu bannange simanyi omusajja ono nga namujja wala nga tuvudde wala nga tusula mu kayumba ka ttaka ayi mukama katonda wange kiki kyonkoze kino Angela kiki kyonkoze kyekyo kyakkoze era abantu bano omukwano baalina mungi nnyo njagala otule wano munange nza kola omulimu gwange obalaba ondowooza obalaba mukwano
yamuza mu kasonda mukazi wattu oli bweru golooza omwami agenza kukola ki kukima wallet kumbe amuli busy simanyi kiki kyengenda kukolera bantu bano babiri amuli busy nobula okutabula bantabudde katwankatereke ate banja kukomekereza nga bansibye abaana bange ngenda kubazaawa kuba kati nkole ki ayi mukama katonda wange nkole ki ono omusajja nono omuganda wange yes era baagalana bulungi nnyo gwe mukazi wattu eno nyambala bwe yajja yambadde bombi bwe baali bambadde gwe mukazi wattu oli olowooza olinaki olina mukwano actually watuuka n'ekiseera n'omugambako naye kulwa kitofumbirwa ndowooza olaba wanene wamuyita bulungi nnyo mukazi wattu omusota ogwali gumulya gwali gumulimu ate waka wennyininyini mu nnyumba ng'omukyalo ono baamuzaala naye nkugambye baali ba Luganda aba ddala taata y'omu mama y'omu nga gwe yeesiga ng'amubuulira ebizibu bye amubuulira ebintu bingi nnyo era ne ku mulundi ogwo yamuyita bulungi nnyo nga mutowe nti munnange kulwa kitofumbirwako kulwa kitokola bwoti omukyalo namugamba nze nga gwe yakowa abasajja nga bo abasajja bwe baamutama kumbe ali kubba wa munne ali kubba wa muganda we bw'ava ebweru atuukira wa muloje ne bba wa muganda we eyandibadde nga bulamu we era abantu nkugambye yamumatiza namugamba nti nze abasajja bantama abasajja sibaagala ekyokufumbirwa sikirowoozaako kyovalaba nkolera mu nsi z'ebweru ndi on and off era bambi mukazi wattu n'afuba nnyo ngalowooza omuntu gw'ayogera naye muntu mulamu nnyo ngalowooza omuntu gw'abulirira muganda we ng'amuyita muntu mulamu nnyo era yakayana nnyo olunaku olwo tewali na kimu kye yakolawo lwaki tofumbirwa ndowooza olaba wanene wamuyita bulungi nnyo n'omugamba lwaki tofumbirwa omukazi oyo n'aggamba nange ebyokwogera sikyabirina tukyagendera ddala maaso timunsonyiwe ate bawomuzawumuza nina okukola ate ku bulango bwa bakama bange nina okukola ku nsimbi naye nga mukwano program kalondozi ekyagendera ddala maaso nkugambye tukyagendera ddala maaso obwenzi mubulabye obugenda maaso omukyala omwami ayenda ku mulamu we ofuna bulungi so omuwala oyo omwana muwala gwe bayenda naye muto wa complainant waffe we bakola obwenzi bwabwe ava ebweru Oman najja mu Uganda nakola obwenzi ne mulamu we naye kampomulemuko nkomewo tumanye ate byagenda bitya ng'omukyala amaze okumanya amazima agakwata ku mwami we sagala mbarise naye nga nsiima nnyo mikwano ate olw'emirimu gye mukola egy'okulaba program kalondozi egy'okutwagala okuva gye twatandikidde mpaka kati kuva last year okutuusa kati tuli ku program kalondozi mbaagala nnyo mikwano naye katulabe ate byaggwerawa omukyala bwe yategeera amazima gali yeetaaga byali bitya tovaawo ngenda ndowooza ku kiki ngenda kukola kyokka simanyi nakumanya kiki ngenda kuzaako simanyi oba nkyayinza n'okuddayo mu nnyo oba bwenzirayo kati ntuuse simanyi kiki enyiza kuzaako bwajja bamwaniriza simanyi oba bwe ngenda bwe ntiisibe busibi kugamba simanyi ate abaana bange mbazeewa ngumidde obwavu embera y'ennaku zino nga bwe mugiraba akasente kafuuka akasente bintu buli kimu kya bbeeyi tewali kitaggwa naye omwami wo bannange nze ekyokola sikimanyi kuba sikyayinza kudda wa nnyabo nti mbeere ewaffe nsitule abaana bange mbatwale ewa kitange okyali kwe bino byewalabyeko bitono toyina kye walabye nedda omanyi labayo omanyi sokoleke ono omusajja agenda kukola ekintu kimu agenda kuvaawo agende abeere eri ne mukyala we so saawo ago maanyi gange bugumiikiriza bwange lw'ensonga lwaki awo weetuli kati bino bye bikambuwaza sokoleke nga tonnakambwalaba kino obalaba nga bakola omukwano mu nnyumba yo
omukwano ogwo gwe bakola ogwo gwakipatiira beera byebulabi kati kubanga ezigula amataweeziri naye oli tezaaliwo kati bagende eri ezigula amataweeziri bagende eri ya musajja simuyinaamu baana abaana kati nze mbateekewa kati ye bwagamba ogende yasibemu ebyo batufunira wali ebbali we tubeera ye bwagamba ogende ye bwangamba ngende wa n'abaana oba ngende ye Angela muganda wange ajje abeere awaka n'abaki kati muganda omulekedde omwami babeere bonna kuba kati nze nkaddiyo sikyalina kyakukola abato kati be bakola ki be balaba so nali manyi ngumye n'omwami wange tubeere awo kugamanga siinaamu n'endowooza yonna egamba nti yadda sifunangamu yadde akatoola akatono bwe kati akagamba nti oba alina omusajja omukazi omulala sikirabangako naye muganda wange yali agadde omulala. Abantu bano balina omukwano gwali mungi nnyo ddala era nga bamanyi okuva ewaka mukazi watunga ali waka ali mu kufumba alowooza munange afumbira omwami ategeera kumbe omwami we ali ayenda ku muganda we omusajja omukazi gwamugattika naye ye muganda we era beeriisaako bulungi nnyo ndowooza obalaba mu nsonda eyo ng'olwa nti bali mu restaurant bali mu kwewaamu ewaka mmere yawaka olwo batami baagalamu privacy nkugambye laavu gye baalina yali mpitirivu nnyo ddala. Kati nno ebyo byewakalabako bikyali bitono tolina kyamaanyi kyewaalabye ompulira kubanga bano abantu obwenzi baabutuusa ne mu maka ago labayo nyabo labayo Hilda tunula wano olunaku olumu wagamba sisita wanto ina gy'olaga onfuna nakugamba nti mulamu wo yeebase naye omubegere emmere ng'akoze ki ng'azuukuse nti ko ye gwe n'okwata ekkubo n'ogenda era mukazi wattu yakwata ekkubo olunaku olwo n'asobole okweyongerayo naye ng'alesa amugambye nti munnange mulamu wo omulabirira bulungi era mulamu yali teyeebase n'azuuka bulungi nnyo najja omwami wo ye yajja ewani ewa sister wo wabula ng'omukyala oli bambi agenze ng'olwo omukyala Hilda agenze abantu bano kye baakola bagenda mu buliri ate obwa sister wa Hilda ne batandika laavu yaabwe anti obalaba nkugambye omukwano ogwali kugenda maaso awo ekikolwa ekyali kigenda maaso awo kyali ate ekirala nnyo bwe batyo ne batandikawo ng'oyinza okugamba ate babadde babasubya ebintu bingi nnyo nga bonna bali mu bwangu nkugambye mu nnyumba y'omukyala mukazi wattu talina kyamanyi. Mwami emmese mwami naawe emmese mwami sokoko kuba emmese mwami emmese mwami naawe emmese. Ekintu kimu kyengenda okukola ono muganda wange ono si muganda wange siina bwe mumanyi siina bwe muyita gwe waŋŋambye nti muganda si muganda wange bannange kale ate omweganye tayinza kukola ekyo muganda otayinza kukola ekyo kiki kino kyali mu kukola abantu bano mu kugenda maaso n'omukwano gwabwe mukazi wattu avudde gy'avudde ng'olwaba neeno nno bakyali mu kisenge bakyali mu laavu tebamusuubira kudda ssaawa ezo nkugambye nga laavu gye balina nnyingi nnyo nga buli gaapu gye bafunamu entono ddala bweti buli tayimu gye bafunamu babeera mu kwesanyusa namukwano mu nnyumba y'omukyalo ono bambi mu nnyumba gy'alongoosa mu nnyumba mwe yazaayira abaana nga muganda we yali mumukola ate ekintu ng'ekyo era yajja ayita munnange enjo nga sikulaba bambi okugambye omukyalo yali so innocent era musaasira nnyo ddala bwe yayita abantu baneeno ojjukira baali bali mu kisenge kya enjo nkugambye nga bagenda mu maaso ne laavu yaabwe era bw'atyo mukazi wattu yagenda butereevu mu kisenge kye wabula mu kubuuza enjo nti munnange mwami aliwa nti ayafulumyemuko enjo yagenda butereevu atewa kisenge asobole okuyitayo omwami anti baali bonna era bw'atyo yajja n'amulingizaako alabe oba agenze n'addayo ayite omwami kwe kuvaayo alyoke ayambale engoye ze. muganda otayinza kukola ekyo kiki kino kyali mu kukola si muganda wange simumanyi siina gye nali mulabyeko
simulabanga nako simumanyi era ngene waffe ngenda kuba esimu mbagambe simumanyi ono omwana omuwala gwe nalyozanga nebbi nga bansituzaakaana leera weeka ono naava mu kyalo najja e Kampala ng'era abeera wabula kisaagala mulaga mpisa mbi ng'omanyi Buganda jukira yali naye annyambako ku mirimu gy'awaka nga yakajja akyali muwala muto nga tiwali buzibu bwonna era bwe yatuukira okugenda obusente buno obwakameeza bwe tukozesa buno bwe natereekerezanga mpola ze zimu ku sente ezaakola zitya ezamutwala kakati no muganda w'oyo yayagala bbaawo era ate ku mulundi ogwo abantu bano bali mulaavu nkugambye nga buli bafuna ka time akatono bwe kati bagenderangawo ate mu kwesanyusaamu essaawa eyo bali ku beach anti obalaba akawewo kabafuuwako nkugambye laavu yeri nyingi nnyo ng'omwami ono tekikola na mukyala we tosobola na kutwala mukyala we out wadde abaana be nti bakomyewo mu holiday wabula yasobolanga ate okugenda n'omukyalo oba yali amwagalako ssente ze nze naawe era ndooza obalaba nga batambula bafuluma beach batambula mpola beyongereyo omulaavu empitirivu ennyo naye nga ayenda ku mulamu we ayenda ku mwana ku muto wa mukazi we bwe baava eyo bagenda butereevu ate mu loogi ompulira bulungi bagenda butereevu mu loogi omukyala bambi ng'alindiridde anti obalaba nkugambye mwami emmese mwami naawe emmese mwami zokoko kuba emmese mwami emmese mwami naawe emmese era mu kugenda yaŋŋamba eri baagala basiraamu yagenda musiraamu muganda wo yayagala bbaawo era tali mu ntegeka za kuddayo sikyayagala kumanya oba agenda oba tagenda kawayo tali mu ntegeka za kuddayo bannanga omuzimu ogwo naye ono si muganda wange yadde n'omulundi n'ogwo naye omusayi gusigala musayi ne bona omegana musayi newaffe kati webuzibira bagenda kuba bakimanyi nti si muganda wange muganda wange tayinza kukola byono kasasiro tunula kintu kino mu ntebe mu nyumba ya muganda ono si muganda wange bannange nali nkulimba si muganda wange kati ne bbaawo si bbaawo wange bonna siina gwemma naye ono ye si muganda wange kuba muganda wange oli omusajja namusanga bukulu ono gwe nayolezanga byono ono omwana omuwala najja baba netutetenkanya baba simanya passport sibanza nomukazi watu nebya passport kakati nno okyali ewo okyerogoza abantu baneno bakyali abo era bavudde waka ulira oba babeera babiri oba tebabeera babiri sikyayagala kumanya era kyengenda okukola bwe ntuuka awaka kuba kati tetukyayinza kussa kimu na musajja kikula kino yagalako kuwa ebbali naye omuntu ow'omunju ayishira ddala bw'obeera ggwe tunula bw'obeera ggwe wetekeko mu ngatto zange nze nga nkola ebyo ebyekisiru nze Hilda sikisobola ekyo kinzira n'olwekyo oba ye bwe yakola munnange wala si muganda wange simumanyi simulabanga nako lwaleero ne mu kyalo bagenda kumanya nti sikola ki simumanyi simulabanga nako kakati nnogoki kugamba negwe wetekeko mu ngatto zange wetekeko mu ngatto zange omwana oyo teyagambye nti addayo bweru oba agenda oba tagenda abe bamanyi nti addayo naye sawa ya kakati bali babiri na bbaawo era bbaawo ennaku zitabadde waka si kyekyo babali babiri era ekikuyisizza Hilda ekikuyisizza kukwata kkubo nkutwalibwa ewa bbaawo omwirabireko oyagala kuntwala tugende tubalabeko nga bali bombi bannange sibalina kumanya
simanyi. Bambi omukyalo ono ate yafuna obuzibu olw'ekikangabwa kye yagwako olw'ebifaananyi bye twamulaga ebyali byesittaza ku mwami we era yasooka n'abeera ng'awungamuko okumala eddakiika 32 era waayitawo essaawa namba n'alyoka adda engulu ate n'adda mu nomo senses ze. Babu lwaki mutambula ku maka gange kimwe mubireese olaba omukazi wannumye obiraba naye gwe lwaki oyagala abaluganda obooluganda oli mukazi mbadde muyamba buyambi nesimwagala mukazi wange yalina obujja mwe mutambulirako ye gwani mutambulirako gwani omukazi antambulirako buli gwendaga mbadde nyamba buyambi oli muganda we okitegedde ono maama w'abaana neyibulwe ngenda yalowooza nti no bangezi mu bwenzi zikiri mu bwenzi nyamba muyambe kati lwaki tomukubye osinga nali mukubye munange ati mulwadde aluse nali badde mukuba ate ayonsa n'okuyonsa naye ageze kunnuma engoye aziyiziza kakati nali badde mukuliraki okitegeera muganda wa mukubye olubuto naye ali wali naye alaga kati nzimira kolaki simwe mubireese ate tubireese tutafe twagamba nno yende nzisenda omukazi nze mwagalanga mukazi wange oli maama eno maama w'abaana bange okitegeera naye agenze kugumba muganda we amukubye muganda we yakava bweru aŋŋambye nti njagala genda kulambula walwako katika baŋŋamba nyindi nkalabi nangamba gyatugende okansimireko naye yatandise kulwana ekine nga kimanyi okitegeera oli muganda Babito bwe byali eruddeyo naye nga we mulabye omukyalo oyo
nabagambye nti omukyalo oyo yafunamukko kashock akatono era kyali bambi kyali kimuzitowerera nnyo ku mutima nga tasobola kihandolinga nasooka nabeera ng'awunze era kyamutwalisa wa nnamba okubeera nti adda engulu nga bw'omulabye yatuuka ekiseera ng'ayogerayo bitakwatagana mbw ate kati simuganange ate biki byali bingi nnyo bambi naye kyava kubeera nti yali takisuubira muganda we kubeera nga amukola ekintu ng'ekyo naye nga amazima yagafuna ge yali yeetaaga mikwano era puroguramu yaffe ey'olunaku olwaleero giweereza abantu ab'omwenna abakyala abagumidde obufumbo abagumidde babbaabwe byonna bye babakoze n'abaami nga omwami ogumidde omukyala byakoze n'ogamba kaŋŋume olw'abaana bange maama w'abaana bange kaŋŋume mbaagala nnyo mikwano naye la Aisha Nalwija ge mannya gange era nga nza kutuusaako puroguramu yo kalondoozi wabula kaŋŋende ate nange nebakeko kambasiibule mubeere n'ekiro ekirungi tusisenkane sande jja mpozi ne mu Freedom City nga 26 November gye tuli nnyo otherwise mubweraba